bye twandibadde tutunuulira oba oliawo ng'abazadde ku baana baffe abakomyewo olwaleero. Ekisookera ddala abaana amasomero ge balimu kati abaana bali mu kusoma busomi okusinga. It is about studying. Kusoma. Tewali afaayo ennaku zino ennyo okulaba nti omwana wo enkwawa ziwunya oba teziwunya. Omwana wo periods azihandolinga atya, paadi agikyusa ddi, ajambala atya, empala alina zifaanana zitya. Tewali afaayo ameze ebirevu tabimeze, eddoboozi likyuse terikyuse. Tukusaba omuzadde olwaleero tunuulira omwana wo olabe stage gy'atuuseko ku kye tuyita body growth and development. Omwana wo for example, omwana ayinza okuba nga wamutwala olwaleero nga yayingidde secondary, nga bwamutwala nga tayingiranga periods. Abwana tumutwala mu senior olwaleero nga tekalina na mabeere. Omwana mutunuulire olabe mu kukula kwe mu stage gy'ayingira atuusewa, mabeere gazze, akabina katandise okugejja, periods zazze, otulevu tutandise okutojjera, eddoboozi likyuse, atandise okwemoola, amaaso galabankana. Omwana tandika okumutunuulira mangu ddala, era ke kadde ak'okubeera nga tunyumya n'abaana baffe okuba nga tubabuuza ebintu eby'enjawulo. Tuyina okusoomooza olwaleero okuli mu masomero ng'abaana bafuna obulwadde naddala obuyita mu bitundu ebyekyama. Abaana balwadde UTI, abaana balina ebifuba eby'enjawulo, abaana balwadde amaaso, abaana ulcers zabakutte, abaana balwadde ebintu bye bataagenda nabyo. So tukusaba omwana wo mwetegereze, omulabe afaanana atya, yeeyisa atya, mubuuze awulira atya. Bw'oba osobola n'okukyongeramuuko okusoosowaza, omwana mutwale bamukebere. Go and do a medical check-up on your child. Olabe omwana ono gw'otambuza n'ojja ku ssomero n'ozzaayo ayimiridde atya, amaaso ge gakola, awulira bulungi, omutima gukuba bulungi, ekyenda kirungi, afuluma bulungi, omusaayi ayina ogumala. Omwana n'obeere nga omanyi nti olina mulamu era ojja kuzzaayo mulamu ku ssomero. Bambi abaana baffe bwe babeera ku ssomero tebalya bulungi. Abaana tebakyalya bulungi, amasomero ne bwe lyewaana litya, abaana tebakkuta, abaana tebalya mmere ennungi, abaana emmere bagirya mu bigero ate bagirya mu budde oba oliawo butamala. Kwe kubamu akafaananyi. Tuyina olwaleero omwana ng'ali mu secondary, bakeera ku makya. Nina essomero lye nagendamu ennaku ezo okubakyalira ne nfuna omukisa okwogerako n'abaana. Omwana n'aŋŋamba nti madamu batufumbira obuugi naye tebujja. Banalimba nyumiza ngamba nti ng'enjala ekuluma etya nga wanywedde ekyugi, kubanga ffe twakiyitanga kyugi. Omwana n'aŋŋamba nti ffe tetunywa buugi, tetunywa na breakfast. Nti ate lwaki? Batufumbira obuugi nga tebuyidde, batuwa obuugi nga tebukoze eki, nga tebuyidde. Kati omwana we amazeeko emyezi 3 nga tafuna breakfast. Ate nga tulinayo munnange omugezi omu yagamba nti the most important meal to an adult is breakfast. Kakati omwana we amaze emyezi 3 talya breakfast. Tufeeyo tulabe nga tubateerawo ebikola ebitandikirwako. Bateerewo obuugi, bateerewo obuwunga. Babadde banywa bwa kasooli, genda ogule obusera, teekawo obwa soya, bateerewo, bakyuseko ne ku buugi babadde bakola ki? Banywako. Bateerewo amata bw'oba okisobola, oba bafunire omulaalo tayingira mu kisaakaate oba tasembera nnyo, naye bafunire amata nga gajja buli lunaku liita yaabwe emu oba liita 2 bayiwe mu buugi banywe. Abaana bagulire emiwogo bagisiika, abaana bagulire lumonde bamusiike, abaana bagulire emigaati gibeerewo, abaana bagulire. Abaana bano twamanya nti kyengera, ate tulina kye tutamanyi nti riziki ekka mu maka agalimu abaana ekka kusinziira ku baana abalimu. Mwana watu bawummula byonna bye bali emirundi egisinga bibeerawo. Ate bwe basimbula ne baddayo ku ssomero mugenda okulaba nga era bagenze nabyo. Ogenda okuyingira mu kiyungu kyo nga temuliimu sukaali, naye nga babaddewo nga buli lunaku banywa kiro ya sukaali. So teekawo ebyokulya abaana bo balye. Abaana bakkute mu holiday eno, baleme kuddayo ku ssomero nga bayina omululu, nga bayina ebyoyooyo. Abaana baleme kukwata mu keesi z'abalala nga bakola ki? Nga baagala okulya olw'okuba badde balina enjala gye bagenze naye ewaka.